abantu bangi bagenze ne bafuna tugambe loan naye nga tebasoose kubala oba business esobola okugyetikka so loan eyo nebeera ng'ezitoowerera business paka business lwebonaabona so empajja ya finance nkulu bwetyo nti abantu abasobola okugitambuza bakimanyi nti one obeera ne system oba nga automatinze noga nti nina oba quickbooks oba nina tale oba nina application gye bandizayiningidde nga nfuba okulaba ntrackinga buli kasente akayingidde ate bwe ngamba nti ndi mu kufulumya era ne trackinga buli akafulumye ne nfuba okulaba manyi ziriwo ezifulumye waliwo ziriwo eyingidde tukozeeyo amagoba omwezi guno oba tetukozeeyo magoba okulaba obulabi sente nga zijjudde mu seefu n'olowooza muli mu kkola mubeera temuli mu kkola paka lw'osalawo obale kyova olaba tubeera ne accounting software business zihayalinga ba accountant bw'oba tolina accountant ng'ekyali nto tuula obale profit and loss nasuubula ebintu bwe biti mbitunze bwenti nabitambuliza bwenti nzigyeko otugoba bwe tuti ogwo omwezi gunsaze guno omwezi gukoze otugoba amagoba ne bwe gabeera matono gatya business is moving ne bwe guba mutwalo kubanga ku number line tulinako 0 wakati eno ku kkono tulina -1 ku ddyo tulina +1 enemu esinga 0 ate owa 0 esinga -1 nti omuntu okubeera nga bamubanja akakadde ng'oli tebamubanja gwe batabanja asinga gwe babanja bwe tubala net worth so business bwe batu bwe bazibala